Essula ey'okutaano. Debola ne Balaki mutabani wa Abinoamu ne balyoka bayimba ku lunaku olwo nti, kubanga abakulembeze baakulembera mu Isirayiri, kubanga abantu beegabula bokka nga baagala, mumwebaze Mukama. Muwulire mmwe bakabaka, mutege amatu mmwe abalangira. Nze naayimbira Mukama. Naayimba okutendereza Mukama, Katonda wa Isirayiri. Mukama bwe wafuluma mu Seyiri, bwe wava mu nnimiro ya Edomu okutabaala, ensi n'ekankana era n'eggulu ne litonnya, weewaawo ebire ne bitonnya amazzi. Ensozi ne zikulukutira mu maaso ga Mukama, weewaawo era ne Sinaayooli mu maaso ga Mukama, Katonda wa Isirayiri. Mu mirembe gya Samugali mutabani wa Anasi, mu mirembe gya Yayeeri, enguudo tezaalimu bantu, abatambuze ne batambuliranga mu mpenda. Abafuga baggwaawo mu Isirayiri, baggwaawo okutuusa nze Debola lwe nabaawo nze omukadde mu Isirayiri. Baalonda bakatonda abaggya, entalo ne ziryoka zibeera mu miryango. Waalabika engabo oba kitala mu basajja 1,400 mu Isirayiri? Omutima gwange gubalowooza abafuga Isirayiri, abeegabula bokka mu bantu nga baagala. Mumwebaze Mukama. Mukyogereko mmwe abeebagala ku ndogoyi enjeru, mmwe abatuula ku mikeeka emidalize, nammwe abatambula mu kkubo. Eddoboozi ly'abo abalasa obusaale nga liba liwala, mu bifo mwe basenera amazzi, eyo gye balyatulira ebikolwa bya Mukama eby'obutuukirivu, ebikolwa bye eby'obutuukirivu ng'afugira mu Isirayiri. Abantu ba Mukama ne balyoka baserengeta ne bagenda ku miryango. Zuukuka, zuukuka, Debola, zuukuka, zuukuka, yatula oluyimba. Golokoka, Balaki, oyise obusibe bwo nga busibiddwa, gwe mutabani wa Abinoamu. Ne balyoka baserengeta ekitundu ky'abakungu n'eky'abantu ekyafikkawo. Mukama yaserengetera okulwana n'ab'amaanyi. Mu Efulayimu ne muva abo abalina ekikolo kyabwe mu Amaleki, nga bakugoberera ggwe Benyamini mu bika byo. Mu Makiri ne muva abafuga ne baserengeta, ne mu Zebbulooni abo abakwata omuggo gw'oyo asimba ennyiriri. N'abalangira ba Isakaali baali wamu ne Debola, nga Isakaali bwe yali ne Balaki bwe yali bw'atyo. Baafubutuka mu kiwonvu nga balinnya mu bigere bye. Awali enzizi za Lewubeeni waabaawo okuteesa kw'emitima okukulu. Kiki ekyakutuuza mu bisibo byo eby'endiga okuwulira endere ze bafuuyira ebisibo? Awali enzizi za Lewubeeni waabaawo okuteesa kw'emitima okukulu. Gireyaadi yabeera emitala wa Yoludaani, ne Ddaani ekyamusigaza mu byombo kiki? Aseri n'atuula ng'asirika ku mwalo gw'ennyanja, n'abeera awali ebikono bye. Zebbulooni be bantu abaagabula obulamu bwabwe okutuusa okufa, ne Nafutaali mu bifo ebigulumivu eby'olutalo. Bakabaka bajja ne balwana. Awo nga lwe baalwana bakabaka ba Kanani mu Taanaki ku mazzi ga Megido, tebaagoba magoba ga bintu. Ab'omu ggulu baalwana, emunyeenye mu ŋŋendo zaazo zaalwana ne Sisera. Omugga Kisoni gwabatwalira ddala, omugga ogwo ogw'edda, omugga Kisoni, gwe obulamu bwange, tambula n'amaanyi. Ebinuulo by'embalaasi ne biryoka bisambirira olw'okubuuka kw'ensolo zaabwe ez'amaanyi. Mukolimire Merozi, bw'ayogera malayika wa Mukama. Mukolimire nnyo abaatuula omwo, kubanga tebadduukira Mukama awali ab'amaanyi. Aliba n'omukisa Yayeeri okusinga abakazi, mukazi wa Keberi Omukeeni, aliba n'omukisa okusinga abakazi mu weema. Yasaba amazzi n'amuwa amata, n'amuleetera omuzigo mu kibya eky'ekikungu. Yakwasa omukono enkondo, yakwasa omukono gwe ogwa ddyo ennyondo ey'omukozi, n'akubya Sisera ennyondo, yakomerera omutwe, weewaawo yamufumita ekyenyi n'amuyisaamu. Ku bigere bye n'akutama, n'agwa n'agalamira, ku bigere bye n'akutama n'agwa. We yakutamira we yagwira ddala ng'afudde. Mu ddirisa yatunuulira n'ayogera waggulu. Nnyina Sisera yayogera waggulu mu ddirisa nti, ekirwisizza eggaali lye okujja kiki? Ebisinde by'eggaali lye ekibirabiriza kiki? Abakyala be ab'amagezi ne bamuddamu, weewaawo, ne yeddamu yekka nti, tebalabye munyago, tebagugerese? Buli musajja omuwala abawala 2, Sisera omunyago ogw'amabala amangi, omunyago gw'amabala amangi amadalize, amabala amangi amadalize eruuyi n'eruuyi ku nsingo z'omunyago.
bwe batyo bazikirirenga abalabe bo bonna, Ayi Mukama, naye abo bonna abamwagala babe ng'enjuba bw'evaayo mu maanyi gaayo. Ensi neewummulira emyaka 40.